الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda majivuga Allah tabarak wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabarak wa taala akkirize ibada zaffe etugezaako okulafubana nazo, era nga bwe tumusaba aleme tujja mu duniya muno okujjako nga atusiimye. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekiyitibwa Bulugh Maram, kiriko akatemerero kawanvuko hadithi 1500, era nga wetwogerera hadithi ezigenda mu 7 mu kitabu Al-Janaiz, ekitabo ekyogera ku byabafu, twazimaliriza nga tunagenda mu holiday, twazimaliriza ku 1500 osobodde okusimula okusikambula kwa hadisi 7 kaba katemerero kawanvu biidhinihi tabaraka wa taala. Wabula hadithi ezo zonna 1500 omuwalimu ayagala okulinnya mimbali eno alina ozikwata mu mutwe hifidhan wa tilawatan, ozikwata n'ensoma nga nnungi ate n'ozitegeera kyezitegeeza. 1500 naye si nyingi, kubanga ezo 1500 waliyo n'endala ez'okukwata. Kwaba baagala okulinnya mimbari tuwone emivuyo egiva mu ffe abawalimu abalinnya mimbari, olw'okuba tolina wojja olina kulinnyirira ffe n'okusikambula bawalimu banno n'ovuma n'okkakkanya n'ebifaanagana ng'ebyo. Ate jjukira nti okukwata ezo hadisi tokkirizibwa zikwata nga ate tokwata Quran. Kibanga omwana okutandika okusoma natandikira mu secondary nga primary tagisomye, aba talina makulu, yita nene kyagenda tegerayo neki kujjako kutabula. Quran ye primary eyayirimu, gwe musingi ogusookerwako. Yenna anasoma yirimu mu departments zonna, oba hadith oba fiqh oba tafsir oba ateekeddwa okusobola n'omusingi gwa Quran al-Karim. Kati olwaliro tugenda kutandika kitabu nikahi biidhinihi tabaraka wa taala, olw'okuba nti twasalawo tulondeyo ebitabo ebisookerwako ebiri mu bulamu bwaffe tudde, kubanga okunaaza abafu, kuziika, kusalira bya buli kanaku, oba oyagala oba toyagala. Kaakati n'ekitabo kye tugendamu kitabu nikahi, ekitabo ekyogera ku kuwoowa, kuwasa, kuwangala n'omukyala, kuwangala n'omwami, eyo life yaffe. Oba oli awo bwe tunaayitaayita mu kitabo kino, abantu baffe tuyinza okugezaako okutegeera kiki bayita obufumbo, kubanga eyo programu ekyasinza okugoya abaana Adamu. Ate oba oyagala oba toyagala olina ogiwangaaliramu, tojja gyepena, oba munnaddiini oba si munnaddiini, oba ssente weeziri oba tolina, obufumbo olina obubaamu. N'abanaku atalina kyakulya, obufumbo alina okuba nga mufumbo. Ye programu yotajja kwepena, tojja giwona. Era bwe kakutanda n'oweebuzaabuza noyagala ogyepena, ffe nga tukutuuma amannya, musajja mukulu talina mukyala, alayika wamize mibi. Ako bw'okawona nga bakuteeka ku ndiga, tosobola kuwona muntu, mwana Adamu tosobola kumuwona, akufunira bwakuteeka. Akutetenkanya n'abaako ekigambo kyakussaako ne tutambula n'ekyo, naye nga tosigalidde awo mu bbanga. Kati programu eyo kye tulina okumanya nti programu y'okuwasa ye programu, ze zimu ku programu nga abawandiisi b'ebitabo bonna buli we bazituukako
bagaziwa ebitagambika. Abawandiisi ba fiqhi batuuka mu kitaabu nikaahi bagaziwa. Abawandiisi ba hadithi bwe batuukawo basiisira ne babeera awo. Abawandiisi ba tafsiri awulidde. Ku lwaki? Programu mpanvu, erimu challenges, erimu emirembe, erimu essanyu, erimu ebizibu, erimu amaziga, byonna bitudde mu programu emu. Amaziga mwegali n'essanyu, emirembe mwegiri n'ennaku. Naye amaziga agalimu n'ennaku ffe tubikola abagiyingiramu. Oyingirayo ng'oyagalayo ssanyu notandika okucreatinga yaga situations agagenda okuleeta amaziga mu maaso olaga gwe kennyini, nga bwe tugenda okulaba mu kitabo kino biidhinihi tabaaraka wa taala. Amaziga n'ennaku ne challenges bye tusanga mu bufumbo ffe tubikola. Igwe ne munno gwe walonda mu bangi. Ffe tutandika okukozinga wagantuntu ekivaamu ne bituleetera ebizibu. Okumaliriza nga tutandise okuba nga tusanga embeera enzibu. Allah atugamba mu Qur'an, wama arsalna min qablika min rasulin wama arsalna min qablika min rasul walaqad arsalna rusulana min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Natuma ababaka bakusookawo olubereberye era ne bateerawo programu ey'okubeera n'abakyala ne family olulyo. Allah tabaaraka wa taala yatonda omwami n'omukyala nga balina okufumbiriganwa. N'atonda omwami n'omukyala nga balina body changes. Ani agamba omwana omuto nti yavula? Taliyo. Akiwulira mubiri gwe nga kizze natandika okwavula. Ani amugamba nti yimirira? Taliyo. Ani amugamba nti tambula? Body changes. Era mba muli awo akavuga nkagaga nti njagala kuwasa. Kiki ekimugambye ebyo? Body changes. Tojja kugaana. N'atonda omubiri gw'omwami nga tayimu etuuka nga gwagala omubiri guli gujje gubeere wano. N'atonda omubiri gw'omukyala nga tayimu etuuka nga gwagala omubiri guli gugusemberere bwe guti. Nga body language bwetyo bweragidde kati. Omubiri gukyuse. Era tolina guwakanya kubanga ne wali mu kwavula tewaguwakanya. Naye ab'omulembe guno mala kuzimba bangalo, mala kufuna mulimu mulungi, mala kugula mmotoka ennene. Nayingira 34. Akyawakanya message eri mu mubiri. Okakana tumaliza tugudde mu nsobi. Tumaliriza tugudde mu nsobi. Omwami yatondebwa nga omubiri gwe gusobola okugumiikiriza nga tannawasa paka ku myaka 25. Gusobola oluno nga stretchinze. Kubanga okuyingira mu 22, 23 guba gutandise okulaga signals eziwoninga tife tukoye. Kati bwanyiga gusobola okustretchinga paka 25. Bwasukka 25 nga gumuvaako ganti kati ebisigadde totunenya. Era defilement, rape, ezo cases bwe zityo zitanya okuba above 25. Ffe tukoye jama. Ebiddako totunenya. Era kyolaba Anbiya alayhim salam tebasanga 25. N'owaffe yennyini Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasiza kwa 20 kwa 25. Tewali nabbi yasukaawo okujjako Nabbi Isa alayhi salam yalina programu endala eyiye. Kubanga yingira 33 nga tannakuwasa olw'ensonga nti baakeera omuyigga nga tasula mu kifo kimu. Nasulako ku kizinga, nasulako ku lukalu, nasulako ku lyato, nasulako mu bajjiro, nasulako mu sinzizo bw'atyo nga abeera abuzaabuza abalabe be. Ye tiyawasa kubanga yali mu dduka all that time. Abasigadde bonna wakati w'emyaka 15 na 25 we bawasizanga. Era emikisa
giri mu kukeera kuwasa na kukeera kufumbirwa. Emikisa bwe giri, emikisa gy'omwana Adamu Allah yagiteeka mu bulamu bwe kukeera kuwasa na kukeera kufumbirwa. Bamaama baffe ab'edda abakeera, kubanga bamaama baffe bo bakeera, bw'onsanga atuddawo ne bawala be ne batabani be oweza muganda waabwe ati nga maama wange, okujjako ng'atandise okutambula n'akulaga nti amagulu gamuluma, naye nga omusanze atudde butuuzi awo ne bawala be nange ng'atudde awo, tubayinza okugaa nti oyo yazaala bano, nokkiriza. Naddala ate owange yaŋŋamba ku myaka 26 nani ndi tayadinga obazaala mwera nga mbamaze 26 years of age. Maama wange yali awummula leeba, ataddewo abantu be 7 bali wali wabbali wane. Ate ku mulembe guno 26 aba akyasoma, agenda kutandika masters. Programu z'okuwasa kufumbirwa tannazirowooza nako, kufumbirwa te kati kamale masters ate nkole nako myaka 5. Okukeera mwe muli baraka. Nze kyeyune nga tuli mu siniya nga tukola effujjo nakukwata n'omukono gumu ng'akubisa guno omulala, naye nga ne bw'okutta tuyinza kuva mu kibatu kye wano bw'oti, oba akutte kugulu gwe ne bweweekyanga otya tasobola kuvaawo, guno gukuba guno gukutte, naye nno omutwe guli wansi. Musajja mukulu asoma siniya akwata kugulu kumu guno ne gukuba. Ffe tukisobola kubanga twakeerewa. Mbusimanyi odduuke ng'odduuka olaga wakugoba paka wakwata, kubanga bo bakeera ne bazaala abaana ne babasanga nga bakyali bavubuka, muvubuka ku muvubuka. Emikisa giri mu kukeera kuwasa. Omwana omulenzi lwasusa emyaka 25 aba agenda kuyingirira danger zone. Emikisa gy'okukola amazambi giri waggulu. Ate omwana omuwala before 20 alina okuba nga ayingidde obufumbo. Okuwasa omwana omuwala nga ali below 20 oba owasiza omwana wa buwala, bw'aba asuse 20 oba owasiza mukyala. Omuwala ogwe bayita omuwala omuto aba tannakusuka myaka 2, alina kubeera mu ba teenagers. Ate ye bo obulamu bwabwe si bwe bulinga bwaffe, kubanga ye eri mu maaso gy'alaga asala mangu, ate ye omwami akeerewamukko nga kyali mu field, kubanga ye omwami alwa mu kisaawe, ayingira 65 nga talina we yabadde, ali mu midfield omwo. Ekitali ku mwana wa buwala. Bo okuyingira 65 nga kyali mu kisaawe bamubuuza nnya buli kuki, era kutuleetera bizibu, lwaki towummula? Ye nga naye kennyini aba alabye dda nti kampumule kiki ekisaawe. Kati bo kyobalaba bo ate bali wansiko waffe bo, olw'ensonga nti eri maaso tebalina nnyo kiwanvu kulwa mu kisaawe. Kale nno ensonga ezo nkulu era tunozitunulako n'erisa ejjo. Ate munange byewuunyisa, bamasters baffe abaatufuga wano mu lubiri eri mu nnono zaabwe, mu lubiri oba omulangira oba omumbejja 17-18 talina kuyingira 2 nga tannafumbirwa. N'oyo juze yafa oyo yatufuga wano, Queen yafumbirwa muntu omuzibu, tebakukkiriza kuyingira 2 nga tonnafumbirwa. Ate ffe ne batubuzaabuza. Ugenda osome ku byafaayo byabwe, bakeera okufumbirwa, badda ku kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate bamala ne bagamba baffe bagira bakyadigida, kilabu digida bidongo bu coffee shop obwekiro, anti ebisunza bina mukasawo. Naye bbe waabwe mu nnono zaabwe bakeeza, teri mu mbejja kulwawo kufumbirwa 17, 18, 16 baba bamaze omugaba. Ate ku mukolo omulungi gw'ebbe oba mwe temusoma ku byafaayo byabwe, ate nga bebaatufuga wano, ye baatufuga bebatufuga nakati. Ensonga ezo zakwetegereza batabani baffe, muzimanye emikisa giri mu kukeera kuwasa, mu kukeera kufumbirwa, nga amaanyi gakyaliwo, ng'ate onakola nsobi nnyingi. Okola ensobi mmeka nno Allah n'akunyiigira?
kubanga omuntu agwa mu bwenzi mulundi gumu oba ebiri oba esatu, Allah n'akwata mu mikisa gye bw'ati, n'olyoka ottunka ne duniya, n'olyoka ottunka ne duniya, kubanga tiyetaaga kukwatamu kingi, akwatamu katono bw'ati mu mikisa n'akuleka sente n'azikuwa n'atakuwa butebenkevu, oba n'akumma sente, oba health n'agikujjako n'obeera n'ebirwadde nga sente bwe ziri awo. Kulinnya bulinnya ennyonyi genda buyindi buli kaseera, buyindi kunkeberamu. Kati bankanise nja tambulayo omwaka, teetaaga bintu bingi nnyo, kwatamu katono bw'ati. Ate nga twalaba ekigambo baraka kitugamba naffe nti barakallahu fiika, Allah akuteremu baraka, kitegeeza bintu bibiri. Allah kuwa bulamu nga bulimu irimu ne ibada, ekyokubiri ng'oli helefe, kibaita barakallahu fiikum. Allah kuwa bulamu nga bulimu irimu ne ibada, ekyokubiri ng'oli helefe. Kubanga okubanga olina sente empya n'enkadde nga toli helefe bigaza, bamusazeeko akanyama, bagenda kugira nankani, bamutwala Amerika, ebwindi byaganye ensonga bweziri ezigula tiketi buli kaseera, kati bigasa. Oli atalina zigula tiketi ng'ali wali ku kikomando kye, talina wamuluma abakusinga. Barakallahu fiikum, salla atuwe baraka ezo ya Rabbi. Kale katugende mu kitabo tulabe engeri gye tugenda otambulamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dayo osoma omutwe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, kitabu nikah. Ekigambo nikah kina makulu mangi, era nga ekigambo nikah kijja nga kitegeeza aqdu nikah, okusiba ekifundikwa ky'obufumbo, kibeta aqdu nikah. Buli wokola nikah kitegeeza oba osibye ekifundikwa, era nga ekifundikwa ekyo okisibisiza Quran al-Karim, era kiba kitegeeza nti bweweera okisumulula olina kisumuluza Quran al-Karim. So sinze nakoowa omukazi ne musula mu muzigo ne ŋŋenda ne nfuna omulala, olwo olina babiri, kubanga waliko osibyewo. Naawe nnyabo buli we bakuwoowa amanya okuwoowa si kyakusaaga, oba weesibye mugwa mu bulago. Okuwoowa si kusaaga, ffe tubizannyiramu nnyo, oba weesibye mugwa mu bulago, tovaawo nga tonnasumululawo. Okuggyako mu cases entonotono mu mateeka ga shariya nga tujja okulaba mu maaso, tulina kye bayita fasukhu nika, okwansolinga nika, ng'eziba ziguddewo mu nsobi. Twagenza okujjukira ng'abaana be tuwooye ba Luganda, we just cancel, teri talaka, teri idda, teri ki, kubanga ba Luganda. Twagenza okwetegereza ng'oyo sister wono, we cancel. Wala kisa hadisi tuyagisoma mu maaso awo weri, sahaba omu edda bayonsanga abaana, kati sahaba yayonka ku mukyala muddugavu. Sisitimu eyo tekyakola wano mu nsi, nga bayinza obatwaliyo omukyala ng'ali eyo ayonsa obwana obuto ne bamuwa ssente, akava ku mabeere nga bakakimayo, nga ye ayonsa buyonsa bwana, era tegakalira agageeye, eva gaba mwegali, kubanga bwe baba okuyonka gabaamu. Kati tumu asinkana omukyali yamuyonsa namugamba jangu nkutwale olabye ku muka mwana gwe nakuleetera, kubanga bwakuyonsa aba afuuse maama wo. Nti nja teekateeka olunaku nzije. Kati nga ajja okukyala agenda okutunulira omuka mwana, tamugamba nti ono sisita wo nono naye naye namuyonsa, ono sisita wo naye namuyonsa. Sahaba nagenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah, amatun sauda, omuzaana omuddugavu yanyonsaako, naye bwe yazzeeko okunkyalira n'asanga omukyala wange ng'ate naye yamuyonsa, ofumu tugenda bukola tutya? Nabbi n'amwesamba n'agira n'atuula eri sallallahu alaihi wasallam
newaita akaseera omuvubuka nakumona amuga nti ya Rasulallah ensonga yange navaawo nagana tuli walala nawe najjawo namuga nti wakaifa waqad zaamat annaha ardatukuma obufumbo bunagenda kutya mu maaso ng'omukyalo lyakyogedde nti yabayonza mu busazi balina abaana 2-3 nabinaga nti obufubo tebusula kutambula ng'oyo mama wamwe muli baluganda wa akhawatukum min arradaa Allah agaana abooluganda basisita ne babrother abayonka wamu tebafumbirigana nabukansolinga sallallahu alaihi wasallam they and then teribwa nti ate muddeyo omwetalaka alabo bamunaddingana nedda kanso nga bwe tujja okulaba mu maaso inshallah. Naam. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عبد الله بن مسعود اyo munyenye mumunyenyeza umeno azaliba Taifa jiba mukubira amayinja sallallahu alayhi wasallama ngagenzo bakola ko da'wa omwana ono mulenzi Abdullah ibn Mas'ud jazalwa era yali mukugu nnyo mu ilimi nga yali mukugu mu kusoma Qur'an al-Karim era awwal man jahara bil Qur'an fi Makkah al-Mukarrama yasoko kusoma Qur'an mu lwatu mu kibuga kye Makka. Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali yali musajja mu Hudhali ezimu ku kabira ezive Taifa tiyali munamaje yali wayirimu muhaddithun wa faqihun wa muqri'u mukugu mu ilimu ya hadith mukugu mu fiqh atenga muqri'u aban kakensa mu kusoma Qur'an al-Karim mukujatuza n'innagamati zaayo kankanya obulago n'okumanya amateeka g'okusoma Qur'an al-Karim. Kasuli yange Abdullah ibn Mas'ud ne bali babiri waliwo Abi Mas'ud ne Ibn Mas'ud. Abi Mas'ud mulala ate oyo we Badiri gye twalwanira olutalo lwe Badiri ate ono Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda yali mulenzi muto. Atugamba nti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Abange mu abavubuka abato abavubuka ba ummena abato bofuna nga ba'a wasa. Lwaki agambye bashabab abavubuka abato be balabikiramu amaanyi amangi ag'omukwano omungi ennyo oguyinza obbasula mu nsobi olw'okuba si mufumbo. Kyavaga nti ya ma'ashara ash-shabab bwe yali ayogera ebigambo yabyolekereza abavubuka bato kubanga abavubuka abato bo amaanyi gaba mangi agayinza obbasula mu nsobi. Amaanyi ago gava mu bye balya bwe bagattako okuba nti bakyali healthy talina sukaali talina pressure simanyi enkiza ennuma simanyi ate omugongo simanyi nakuzeeki yo omuvubuka tabirina. Buli akamuliko ku mubiri 100% kalamu. Kati bwagattako ne bino byalya ngalo alga nti afara aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqin. Mulaba amazzi ago agakola omuntu agabavaamu mwe mugakola oba nze ngakola. Allah agakola mu bye tulya bagakamula mu bye tulya ezo zimeroni simanyi fruits simanyi bikoze bitya papa akawunga ne kuliko n'ekijanjalo byogakamula. Era kyolaba omuntu yenna ayagala okukendeeza obwagazi bwe alina kusiiba kati produce ekendeere kubanga produce lwebeera nnyingi bakuwa products ne baziyiwawo nga nnyingi ate nakyo zikozesa ne zireeta obuzibu nga bwe tugenda okulaba mu hadithi eno. Yagamba bavubuka kubanga be balimu alquwa amaanyi amangi ennyo be beetaaga ennyo programu eyo ennyo
nabakubiriza nti man istata'a minkum albaa. Ekigambo baa abamanyi bakivunula nga kitegeeza ebintu bisatu. Albaa assukuna ng'ojja kusobola ekisulo. Albaa annafaqa ojja kusobola okulabirira kulya kujjanjaba kwambala ojja kusobola bisobola ebyo. Albaa enneeyisa ennungi eri omwana waffe gwe tukuwadde omuwala. Osobola okuba nga ekisulo kirina ne ssente na buli kimu naye nga tulina mpisa nnungi ate ogenda kwereetera mu muliro gwa bwerere kubanga tumanyi handling ya bino bye tukuwadde. Man istata'a minkum albaa, abafunye obusobozi bw'ekisulo ojja kusobola okuliisa omwana waffe, ojja kusobola okumwambaza, bw'asabiriza genda mu ddwaliro weeziri kubanga omwana omuwala bwe tumala omukuwa agenda okukoleza omwezi gumu njagala genda mu sikaani. Olwa puroguramu zayingiddemu zitandise okukyankalanya omubiri gwe. Njagala yeetaano egya sikaani linda omwezi gugweko nfuna omusaala. Kiba kitegeeza tujja kutambula omwezi gunagwako ddi. Egyo betabaa obusobozi obusobola okulabirira omukyala. Ekisulo naye weewunye Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri musajja mugezi tiyayogera kika kya kisulo tikale ennyumba ya miliyoni ng'emu n'ekitundu waliwo basobola okupangisa emu ekitundu naffe abe 15 gye tuli naye tuwali buzibu kasitula nga osobola okuba nti ogisasudde ntugisuulamu kimala oba mukatanga eri wansi mukafunda tewali buzibu kubanga yenfunayo. Obusiraamu bwakeyalinga bwaketalingira buli muntu yenna. Bwe tulaba mahale tebatusalira owenfuna entono naye awasa tumusaba katonotono n'owennyingi ennyo naye awasa naye omusaba ekiki. Babaga nti amahale bukadde 10 plus ffe twandibadde tuwasa nga tuzijjawa bannakunkunya edda ng'enswera y'okumugugu. Naye yagamba mahale gazitowa okusinziira ku nfuna ya mutabani waffe gwe tufunye. Tomuzitowereza byatasobola kukwata omugamba akwata eri nga ataakoma wano. Kati ne ekisulo n'engoye ze twambala okusinziira ku nfuna ye ffe tusula z'owino tewali buzibu. Waliwo abamu nga ye eva ziva bweru nabo tebalina buzibu byenyingiza yaabwe. N'enzijanjaba ffenna tugenda malwaliro geegamu naye tewali buzibu kasita omwana twafuna medication kimala nga situnulidde agifuniddewa. Ffe naffe aba mu kataka hospital naffe batukolako tufuna makerenda gaffe era weetuli alhamdulillah. Ya maashara shabab man istata'a minkum albaata falyatazawwaj. Awo genda owase naye nno okuwasa kuyingira mu al ahkamu attaklifiya as-sitt. Okuwasa omukyala kuyingira mu mateeka agafuga obusiraamu omukaaga nga bwe tudde wano ffenna buli kyonna kyogenda okukola kina bwe kigwa mu seeti ziri mukaaga obusiraamu kubwetoololera. Haram eyo seeti, halal eyo seeti, wajibu seeti, makuruhu ebitamwa seeti, sunna seeti, mubah ebigwana ze seeti mukaaga. Buli kyonna kyogenda okukola wano kina mu seeti mwe kigwa. Ekyokulabirako njagala kulya ku nkoko kati kigwa mu haramu nti oba mu wajibu ekyo kiri mubah kigwana omuntu okwogera kyawulira kyayagala. Seeti ziri mukaaga niye okuwasa kuyingira mu seeti ezo zonna omukaaga. Waliwo omwana Adamu wabeerera awo nga kiri haramu kuye okuwasa nga kiri haramu takkirizibwa kuwasa. Kati nga atalina baa ye kenyini basuza musuze esswala ya Isha bweggwa nga akuba imaamu akaama amweza chapati ekiri haramu okuwasa takkirizibwa. Newabeerawo ekiba nga kiri wajibu kuye okuwasa nga alina baa ate aganya okuwasa ate abuukabuuka n'okukutakukuta mu busonda oyo kiba kifuuse wajibu naba alina okuwasa. Nobeerawo ekibeera sunna ng'alina baa
obusobozi bwonna bwe buli naye nga talina mize atambula smart tumuga atuukiriza sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga yatugamba nti muhadithi empanvu naga nti wa atazawwaju nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni hadithi ena gyeva nga nnyonnyola natuka naga nti nze n'abakyala mbawasa anava ku nkola yange siwa mu kibiina kino enkola yange y'okuwasa abakyala nabbi yagana ruhban obusiraamu tebukkiriza ruhban ruhban kwe kwetukuza n'ogaana okuwasa oba n'ogaana okufumbirwa ng'ebibiina ebirala wa ruhbaniyatan bitadauha ma katabnaha alayhim illa bitighaa ridwanillah fama raauha haqqa riayatiha Allah abogerako mu Qur'an ab'ebibiina biri baruhban ab'ebibiina biri abagaa nti nze empereza ddiini siwasa sifumbirwa Allah aga nti sibibalalikangako wa ruhbaniyatan bitadauha benyini babitandikawo sibagambangako nga bagalamu Allah basiime ate fama raauha haqqa riayatiha era bibalima okutuukiriza bamala obiteekawo nzija kuwasa sijja kufumbirwa tebabituukiriza era bibalemerera kubanga mu butonde tujja kusobola Allah tabituteekangako ebyo kati okuwasa kuyingira mu mateeka gonna omukaaga bagayita al ahkam at-taklifiya naye mu Luganda simanyi kyekitegeeza at-taklifiya simanyi kyekitegeeza naye amateeka omukaaga obusiraamu kwe butambulira buli kyonna kyogenda okukola kirina seeti we kigwa ate tetulina intersection go tegalina intersection tine mu seeti gyekiri neno gyekiri kati solati subuhi tegwa mu sunna ne faraba tisoboka kigwa mu seeti ki era bw'ogezaako biteeka mu intersection biwegenda nakulemerera ogenda kwetabula weka buli kimu kigwa waakyo ya ma'ashara shabab damu hadith labe ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj faman lam yastati' fa innahu aghaddun lilbasar omuntu lwafuna okufuna omukyala n'awasa n'afumbirwa kimuleetera okukakkanya amaaso obwetaavu bwe bukendeera amaaso ne gakkakkana قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الله تقول mu Qur'an gamba abakkiriza abaami n'abakyala bassa amaaso gano gakke wansi قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم Allah yatonda amaaso gano gawuliziganya nnyo ne private parties zaffe buli gabeera nga gali mu bbanga ne private parties zibeera mu bbanga bwe gakka ku ttaka nga zikka kati gateeke nnyo mu bbanga weezaalira ebizibu kyavudde agamba nti qul lilmuminina yaguddu min absari mugamba abakkiriza bassa amaaso bwe ganakka wayahfadhu furujahum bajja sulukuma ebifo biri kyola kize mu namba meka 2 nga tegannaba kukka tosobola kubikuuma gali gati mu bbanga gati kubanga ge gakuba ekifaananyi ne galengera nalulungi ne galonda kati obusimu ne butambuza tebisobola kukkakkana ebitundu ebyo nga maaso gali mu bbanga era n'abakkiriza abakyala naga nti waqul lilmuminati yagududna min absarihinna n'abakyala abakkiriza bagende nabo bagasse bwe ganakka wayahfadna furujahunna bajja sobola okukuuma ebitundu byabwe ebyensa batunyumiza nti ku Sufyan Athawri yali mumanyi wa irimu ava Iraq eyo omu ku batabi abaali ab'omutawaana ennyo mu irimu yakuumanga amaaso ge ng'abakyala b'oku kyalo kwa wangalya balowooza muzibe
abakyala bali ku kyalo kwa wangalira baga nti wali omwami awo naye talaba kumba alaba naye nga kussa maaso wansi. Kyogera ku Sufyan Athawri, omu ku batabi'i abamutawaana ennyo mu irimu ne mu ibaada, yali mukugu nnyo mu irimu ya hadith. Bali babiri, Sufyan bunu Uyayna ne Sufyan Athawri, ate bali jimu emu, ate bava wamu, bonna ba Iraq. Naye Sufyan Athawri amaaso wansi. Kati bababa bwe bababuuza lumu nti naye omuzibe gwe mwogera nga ffe situmulaba, tiafe tulaba ajja mu muzikiti omwo ti nga ffe situmulaba. Paka babaga nti yuli ani yabaga nti omuzibe, ani yabaga nti omuzibe oyo alaba. Bo nga abakyala balowooza muki muzibe, kukakkanya maaso. Bwe yakula n'azeeyuka, bwe balinga bagenda ku Salatul Eid, ng'agamba abaana be ti awwal ma nabda'u bihi al-yawm ghaddu al-basar. Batabani bawala bange tugenda kusaala Idi, ti omulimu omukulu ogwaleero kussa maaso wansi, kubanga ku Idi buli kimu kivaayo. N'olwaleero bwe kiri ku Idi weewuunya, n'omwana omuwala abaweereza emmere ku mulimu ku Idi omutwala nti kino kiki, nga feesi yonna gikuusekuuse nga si yooli ku Idi. Kati olwa Sufyan Athawri rahmatullahi alayhi yagambanga abaana be nti omulimu gwe mba munkolera leero omukulu maaso, kubanga ku Idi zibira mu byererezi, abakyala bonna bagwayo, abavuuka bonna ne beetereza, embala olukanzu lwe lunyirira, mukendeeza amaaso. Amaaso ge gakyasinza okukuumira omuntu mu bwenzi, sallallahu tukingirize, ge gasportinga. Babadde bana naye kubadde kayambadde reedi, ekyo bayita sporting. Okutu tekukikola, ennyindo tekikola ekyo. Era agamba munne nti kubadde kadde mu reedi, adde ku saidi eri wa reedi, ti oyo gwe ŋŋamba oyo amanya ge yaani, akanamba nkafunye ntya liiso. Waqala ba'du salafu salihin, abatusookawo abamu abalongoofu batugamba nti al-ayn, eriiso lino lyolaba, saham min sihami ibilisi, kasaali mu busaali bwa shaitaani Ibilisi, tekakuba miss. Weewuunye abantu abadde abataano mu seconds ntono nnyo aba yakubye dda target. Bano bonna abanatumbuulira oli gwe ggamba nze nalabye gwe njagala wadde ki, ate nno nga mukambwe muzibu. Kasaale mu busaale Ibilisi bwekozesa akatakuba miss. Amakulu weegendereze nnyo akasaaleko, Ibilisi takakozesa n'ashootinga target yeetaaga, n'akusula mu nsobi. Liiso lino kasaale kamutawaana, abantu 8 ye amanya ti bano bonna tibajja kunkolera oli. Kati amaaso kikulu, naye omuntu lwawasa amaaso gatera okukendeerako. Era kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti idha tazawwaja al-abd, omwana Adamu bwawasa, faqad istakmala nisfu diinihi falyattaqi llaha fil baaqi. Aba amaze okujjuza ekitundu ky'eddiini 50% bwegimaze, kati 50% esigadde tya Allah. Naye ategeeza ki mu bigambo ebyo ti faqad istakmala nisfu diinihi? Buli wowasa oba okendezezza emikisa gy'okugwa mu bwenzi ebitundu 50 ku buli 100. Oba okendezza emikisa gy'okugwa mu bwenzi ebitundu 50 ku buli 100. Kati 5 gali agabulayo gateekemu taqwa, falyattaqillaha fil baaqi. 5 agasigadde gateekemu taqwa, gateekemu okutya Allah tabaaraka. Tekitegeeza nti ate bwe wasabya biwedde byonna, nedda. 5 agasigadde falyattaqillaha, gateekemu taqwa. Nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam nti okuwasa kuyambako amaaso okukka, amakulu bwe gakka noba nga tojja n'ebiyungo bijja kukka wansi bibeere mu control yo, kubanga twagambye ekireetera ebiyungo biri okubeera mu bbanga maaso. Kati bwe wasa amaaso nga gakka,
nebibika ebiyungo mubimanyi simunjogeza bigambo byansimattu jamani falyatta fa innahu lahu damu hadith عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وأحسن للفرج era okuwasa kukuuma ebitundu byo nga biramu bulungi ebyensa yayawukana Allah tabaraka wa taala ekimu ebireetera omwami ono okukendeza emikisa gy'okulwala kookolo w'ebifo ebyo mu baami n'abakyala bufumbo waliwo ebintu Allah byatonda nga obulamu bwabwo ate obulamu bwabyo biri mu bintu kati olaba gye bayita himar donki yatondebwa kwetikka era bwe batefunye byeyetikka etomera erwana amaanyi talina kyegakoleramu kati gakozesa awo gakenda eriku eyo donki gyolaba bwe tefuna byogitikatika galimolimo gazibuzibu efuuka nzibu nnyo ewaka amaanyi gajjudde talina gyegakolaki gyegateeka kati kebatomere gasobole okuba nga gakolako gakendeere gitikka agadomola ebinywa byenku gakole era mu bulamu bwayo gyekuma okwetikka gyekuma okuba nga namu ne Allah yatonda abantu abaami n'abakyala olwo egi gyatuukamu ng'okubeera healthy ateekeddwa okuba nga mufumbo mwami oba mukyala ebyo byowooza mbu nze kaninde mala okupakasa ssente ate ogenda mu ndwadde zino zopakasa zigenda kukuyambako mpozi kukujjanjaba kyojjo zikolamu kyokka so nga ate eddagala weeriri eryobwereere yayawukana Allah tabaraka wa taala abafumbo lwe basisinkana babanga bakozesa amadagala kyokka ate singa bagenda mubikola ebyobutambuze babanga banywa obutwa mu mwanadamu lwagenda mubikola ebyobutambuze abanga ayiwa obutwa mu mubiri gwe ekyewunyisa ebikola byebimu abafumbo bebakola n'abobwenzi bebakola naye results zawukana bano bafunayo obutwa mu mubiri bano bafunayo ddagala mu mubiri yoyo Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin yayawukana Allah engeri gye yatondamu ebitonde nabbi n'agenda mu maaso n'atugamba sallallahu sallaman fa in lam yastati babanga tasobodde kuwasa tewaliwo baa tasobola renti tasobola medical tasobola home maintenance tasobola asiibe fa alayhi bisawm yeekwate kusiiba weewunya okusiiba ddagala lya bwereere si lya ssente lijjanjaba agalwadde enfofolo mu bulamu bwaffe eddagala erisookerwako mu nsi yonna mu kujjanjaba sukaali kusiiba ogweteetaga ssente eddagala erisookerwako mu nsi yonna okujjanjaba pressure kusiiba si lya ssente eddagala erisookerwako mu nsi yonna okujjanjaba unwanted fats simanyi excessive fats omutima gutudde mu masavu omutima guli mu mazzi kusiiba omutima tegukyajjawo mu space Allah gye yagukolera kusiiba tosasula wadde 10 naye tubirekawo netufaafaagana ne tiketi ezigenda India netufaafaagana ne tiketi egenda Buyindi ne hotel ezinasasula hotel era okusiiba mu bimu ebiyambako kwokya feelings enyingi nezikwendeera nga bwe twalabye nga tutandika nti emmere eno gye tulya mubakamula feelings mubakamula amazzi agakola omwana bwe gasukka okubanga mangi wali we gakuŋŋaanira feelings ziba nnyingi nezikuleetera ebizibu n'ogwa mu nsobi kati okusiiba kuzookya kubanga n'ekigambo ramudu ekigambo ramadan kiva mu ramudu shiddatul har
kupereketya wakasana akayokya ne kakaza buli kimu. Kyobera Allah yalonda mwezi gwa Ramadan okubanga n'okusiba kwokya ebintu bingi, mu byokwokya amazambi getugwamu, mu byokwokya feelings ezo nezikendeera. Era abatusooka abalongoofu batusomesa nti omwami oba omukyala bw'olabanga nga ebyomukwano ogwirana nnyo n'ebyomukwano buli gwolabye weekwate kusiiba. Bweweekwata kusiiba n'owangala nakwo, tayimu etuuka ne weebuuza nti abakyala be nalabanga wano nga babalagavu baalagawa naye nga weebali ate nga tukyabalaba. Okusiiba naye lwakuba kitwala akabanga, kubanga waliwo omuvuka yaŋŋamba nenze nabisiba nga sibawo nanjawulo. Kutwala kaki? Bw'ogenda mu jiimu n'osanga abasajja abalina obumonde aba asituliddewo ekibbiri, aba aludde mu bintu. Ayinza ogamba ndi wano myaka 9 ndi wano nsitula kati okulaba gino emiwuula, naye yagala asibe wiiki 1, 2, 3 mbwafune results ziri. Nedda, kitwala ebbanga. Omwami yenna bw'olabanga omutima gwe guyiikayiika ng'olabye abakyala, yambalagana n'okusiba kwa sunna, tokuta otambule nako insha Allah, ojja kunnoonya ompa ekirabo. Omukyala yenna bw'olabanga oyiikayiika, olengedde ono olengedde oli, gwomanya ababalagavu, gwomanya abali American Height. Oba American Height yekola ki? Kasese tebajoogerako. Ngoyingire okusiiba kubanga nabbi atugenda nti fa innahu lahu wija. Okusiiba okukola nga shield. Abantu ab'edda bagendanga mu ntalo bagendanga ne shield. Omuganda agiyita ngabo, teyitamu busaale, teyitamu mafumu, n'atatuukibwako busaale mu lutalo. Amakulu omuntu bw'ayitiriza ennyo okusiiba okwo, shayitaani eba esanga obuzibu omuyitamu omusula mu zambi ery'obwenzi. Shayitaani omuntu asiiba ennaku ezo eza sunna n'azeekwatako aba alina shield eri shayitaani okujja omusula mu bwenzi. Kyabulaga nti fa innahu lahu wija. Okusiiba okwo kujja mukolera ng'engabo biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga okusiiba kwokya amazzi gali gebayita sperms ne gakendeera. Ate bwe gakendeera control gwoba ogirina. Bwe gakusukkako control ekuva mu ngalo nebeera mu ngalo za shayitaani. Ate shayitaani etwagaza muliro. Ekiddako oba tukyalina control oba ojja kuseerera. Damu hadith. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود الهذلي twagambye musajja we Taifa enabbi gye bamukasukirira amayinja sallallahu alaihi wasallam gye tujje munyenye eyo ate ne tugasa nnyo mu umma. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. yagamba bashabab twalabye ensonga lwaki essira yalisimba ku bashabab abavubuka be balimu alquwa ashadid, amaanyi amangi agalina omukwano omungi, n'abakubiriza bawase. Era twalabye nti okuwasa ng'okyali muvubuka mwe muli emikisa. Kati anoonya emikisa mu bulamu buno obwensi alina kukeera kuwasa nakkeera kufumbirwa. Naam. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. Buli lwokera okuwasa omukyala, buli lwokera okufumbirwa, okuuma ebiyungo byo ng'amaaso, obutakanuka nnyo nakugwirana, n'ebifo byo ebyensa okubeera healthy. Naam. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Obusobozi bwa tebuliwo kubanga ffenna tutwenkana, so kubanga tewali munayi kasente, n'atukubiriza okusiiba, kukakkanya. Okusiiba kukuyambako obutagwa mu nsobi, ate era okusiiba kukuuma ebiyungo byaffe nga biramu. Okusiiba kye kimu ku bikuuma ebiyungo byaffe nga biramu. Kyola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basajja be bayingira emyaka 6 ng'oza tebalinawo za 3 naye nga bali mu 6.
basajja ba Hamza baani nga musajja mukulu ali mu lutalo alwana olulwana oza kavubuka kato linga basajja bakulu kusiba sigala ng'oli healthy sigala ng'oli mulamu biidhnihi tabaraka wa taala. Naam. وعن أنس بن مالك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. tujja kukoma ku eyo hadith wiki ejja tweyongere inshallah. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Imam, please talk about the behaviors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam towards his wives. Empisa za Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri bakyala be tolina bwinza zoogerako kubanga kaana khulquhu Qur'an. Nabbi sallallahu alaihi wasallam empisa ze mu bantu bonna mu bakyala be nga Qur'an bwegiraba. Kati otandikirwa ku Qur'an yogere kyoleka eki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanga ekitiibwa bakyala be ffe tubayisaamu maaso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanga ekitiibwa bakyala be era ng'amanyi omugaso gwe balina gyali. Ffe tulabanga burden. Abaami abamu alabanga omukyalo oyo alya ssente ze ez'obwereere talinawo mulimu. Mugugu guli awo gumenya bumenya samanya na kumanya. Ayina omulimu ayina rooro gy'azannyaawo ey'omutawaana ennyo gy'otalaba. Si mugugu. Era mubamu ku bantu boyina okuba ng'owa respect mu bulamu bwo ng'ogyeko bazadde bo ye mukyala. Maximum respect kubanga akolera ebintu bingi. Bw'obanga oyagala tutegeera kye tukugamba gwe mugjeewo wiiki eweera olabe. Wiiki emu yokka sagala kintu kiwanvu nnyo, just 1 week olabe. Ennyumba bw'eneekutunuulira ebingoye otuuke wano otuuke wali otuuke mu kinaabiro. Sagala mwezi mulamba, just 1 week. Ekirala tetukimanyi nti bali abantu baakutondebwa nga bakendeevu. Omwami ye mujjuvu yalinamu ku bujjuvu obutonotono. Niyo yo omukyalo obutonde bwe mukendeevu. Kubanga Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam an-nisa naqisatul aqli wa din. Amagezi gaabwe gakendeera n'eddiini yaabwe ekendeera. Ebireetera amagezi gaabwe okukendeera body changes ffe zitalina. Bw'agenda mu mbeera ze ez'omwezi taba mulamu bulungi. Asobola okugamba ekigambo nga tekisika mu kamwa. Bw'azitowa ng'afunye olubuto aba teyeetegeera. Kati jjukira gwe byonna tobifuna. Era bwe weetegereza obufumbo obusinga omukyala bw'aba muzito talaka zaagala kuvaayo bakaayana bayomba bayiseseka gundi abitulemu bagula pesa ate bamala okuzaala ng'ate batereera. Kumbe omwami takimanyi nti omuntu ono sijja mumaakinga nnyo lyanda ku lyanda. Kasita omukyala wo olaba ng'azitoye leeta buleesi swabulu. Naye ayagala yalowooza ajja sigala ng'ategeera nga kyekimu nga muzito oba si muzito tekiriiyo. Oluusi asobola okufuna olubuto ne lukukyawa. Ate asobola olufuna ne lukwagala naye ate ofundako n'okukukyawa kubanga nga yakwagadde teri kukola. Wenatuula awo ekitasoboka tetuuli abaana tebaasomye. Waakiri akukyawa naye nga takwagadde. Kibi nnyo omukyala ofuna olubuto n'akwagala. Toyinza funa ku mirembe. Bw'akukyawa muyomba buyombi, bw'akwagala muyomba buyombi. Oba ku mulimu ng'ayingiddewo ne booda. Kiki njala kutuula wano wooli. Waakiri akukyawa n'ogamba nti nja gguma kangumiikirize empaka myezi 9 giggwe. Kati ebyo ffe situbibala. N'osanga omuvubuka attunka n'omukyala, omukyala muzito amugobye abalwanye omugumiikirizangamu awo. Kyekyo Nabbi yatugambye nti amagezi gaabwe gakendeera olw'ebikyukakyuka mu bulamu gwe tobirina. Olaba ffe just okkuta bukkusi mukkuto naye olaba nga olubuto beereezi ne lukugoya ate nga mu 1 hour lugenda kutereera. Kati ye lumuleega emyezi 9 nga tomusuubira kukola ki? Nze sikulagana mukkuto bannange nga kantu keereze bwe kati siba na mirembe.
okulinya obulinya amadala oweekera, okutula mu ntebe oyimukewo nalwo lutalo. Kati ye akantu kekeerega olubuto emyezi 9 kyafude tugamba nti amagezi gabwe gakendeera naye ebikendeeza amagezi ebikyukakyuka mu bulamu. Piriyodi yokka nga amaze okuzaala eri awo eyo eya nefaasi naye mukyusa, naye ffe twagala ategeere kyekimu. Nedda, bwagendanga mu mbeera ze ez'omwezi mwe distance, bwalabanga azitoye mwe distance, amakulu mugumiikirize. Mukazi nanvuma takimanyi nti wano nze semaka wala yengenda kumulagako kakati nze muzito teyewulira bulungi abwanda olite wadini neddiini ekendeera, kubanga waba agenze mu mbeera ezimu tasaala tasiiba, ate ffe tetukirina ekyo. Kati ebintu ebyo tulina obitegeera. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali abimanyi ng'abantu be amanya kati nali mu mbeera za mwezi temuleke nali bwatyo nali bwati. Ffe twagala nga bategeera kyekimu omwaka gwonna ekitasoboka. Ekitala ky'ensimba yo ku kibuuzo ekyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yali amanyi okuyiwa amazzi mu muliro nga gukutte, so si kuyiwa mu petroli, kubanga ebiseera ebisinga bali bye bagukoleeza. Bwamala okukoleeza gwe mifo ky'okuyiwako amazzi oyiwa mu lita 2 eza petroli. Obutonde bw'omukyala ayomba mangu, gwe mifo ky'okutereeza okakkanya oluyombo luleme kugenda mu maaso nga nawe ate otabuuka noseesaamu. Ebimu omwami bye tumusubiramu okukolewako okulaga nti eseemaaka kuyiwa mazzi mu muliro nga gukutte. Era keesi ezi zonna zogenda okusanga amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayiwangako buyiyi mazzi ati. Bwe gwasukanga bwe guti ng'ayiwako mazzi. Ffe kasite bagukoleeza. Tujja funayo olumaaso gye tulaga cases nga Nabbi nga ataba kuba ye ndowooza nga iffe gwali guyinza okwakira emyaka 3 naye ye ng'ayiwako mazzi. Byonna ebigambo ne bikomawo biti. Naye weewuunya abamu abagukoleezanga nga ate bakimanyi Nabbi wa Allah. Abaasaaga oyo ogukoleeza ng'okimanyi gw'ogukolereza ayita Jibuliru najjaawo. Abo nabo tebasaaga. Kakati era mulimu obujulizi obulaga nti olaba bagukolereza oyo kati gw'ozito wakiggwe. Omukyala akoleeza olutale waka ng'akimanyi oyo Nabbi wa Allah. Kati ffe tulina eka lwaki alukoleeza? Kutunulira bwati nezo empale zo naagala bannono. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Imaamu zikirizibwa okuyambulula omwami kasita abanga mpa kitiibwa ate nga ne bakadde bange takibawo. Nedda. Tujja kumusomesa ayigo kikuwa ne bakadde bayigo kibawa. Ebyo bisobola okukyuka biri mu kutasabu. Waliwo ensonga Allah ziyakolanga mu kutasabu wa ghairu mu kutasabu. Mu kutasabu z'ensonga ebintu byosobola okufuna nga osobola bikolerera n'obifuna. Ebyo bisobola okufunika. Okumulaga yiwa bufumbo si kirungi, toyiwa bufumbo. Songa ki tujja gisalira amagezi. Songa ki kujjako enzibu. Akajirita tumanyi kyekakola nga tunaaza omufu. Akajirita tumanyi mulimu gwabo gakola nga tunaaza omufu. Oyinza otyo okukakozesa nga tomutunuddeeko? Nedda, tekikkirizibwa. Ekyategeeza badde banaaza omugenzi ne basanga nga ebifo bya shavings byetaaga shaving. Tokkirizibwa mulike okugjako enjala z'omugenzi bwe tusanga tiyasaza enjala nga zeetaaga okukendeeza tusobola, naye ebifo byonna ebya shaving tekikkirizibwa mulike. Tokkirizibwa okukwata ku bifo bye ebyo, era tuwadde otunulawo kiri haramu muleke agende mu maaso ga Allah we
ng'afaanana bwato amakulu nga abateetereza ye kennyini ateetereza ffe tuteereza bwaki ate n'ebyo ebifo tebitunulwamu enjala zisoboka. Naam, ekisembayo mbeera ne sisita wange ebiseera ebisinga singa mba nga nfudde akkirizibwa okubeera nga naaza. Twalaba nti ebibuuzo byasigala mu mulyango gwa Kitabul Janais, ekitabo ky'abafu. Twalaba nti okunaazibwa baba mukyala ku mukyala munne basoboka kikkirizibwa, n'omwami anaaza mwami munne tetusala layini okuggyako ku bafumbo. Abafumbo ye omwami asobola okunaaza mukyala we n'omukyala asobola okunaaza omwami we. Abatali tosobola kunaaza maama wo, tosobola kunaaza sisita wo, tosobola kunaaza muwala wo, wadde omuwala okunaaza kitaawe wadde kisikkirizibwa. Okuggyako ate akaana akato ko kasobola okunaazibwa yenna aliwo kubanga ko tekannaba na private parts. Akaana akato ko kakkirizibwa okunaazibwa abaliwo awo kubanga naye kennyini asobola okujja nga talina kagoye ku mubiri ate n'akubasama n'eteeke kubanga atannakuba na bifo byansa omuto. Naye abakulu bwe kiba tewali aba takyanaabye. Singa wabawo omukyala nga tewali bakyala ng'omugenzi mukyala waliwo baami bokka okuggyako bba, naye tewali bba abajja funa tayammum tajja kunaaba. Wabeera mwami nga tewali baami banne, waliwo bakyala bokka nga tewali mukyala we, wadde bamaama bonna bwe bali basisita bonna takwatwako, kiri haramu ekikkirizibwa. Abakyala banaaza omukyala, abaami ne banaaza omwami. Yakkirizaayo bafumbo bokka okwenaaza n'obuto, abasigadde abakulu. Era ng'ekigendwa kidde emigaso gidde erifa abakulu, emigaso gidde erifa abaki osobola okugenda mu maaso n'okuwasa oba n'okufumbirwa kubanga puroguramu z'okunaaza si nnyangu n'akatono. Ate olina okuyiga okunaaza n'okuzinga kubanga n'oba neebuzaabuza otya one time olunaku lugenda kukya nga gw'oliwo nga ensi yonna etunulidde ggwe katukoze tutya baaba nga ne gwe batunuulidde naye ng'ekituufu bandi bali tebamutunuulira. Oba oyagala oba toyagala bugenda kukya lunaku olwo nga bonna abaliwo gwe siniya naye nga tunaazangako, tumanyi bwe banaaza, tolina kye wali okoze, olyoka olaba embaga. Yiga okunaaza, yiga okuzinga esanda kubanga tomanya bijja mu maaso. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu ma zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum.